karumu bali emakinge wano akarumu nga ka 10,000 ne beyiwe obunga mukaago bamusanvu okitegeera ne basooka ne bakolera mwakavuyo onabye bawawono wano nalidde bawono nagabe bawono tawooma ono bawono afuse bawono nga kye kimugabisa bawoli tawooma ate amulidde babalira ddala nze kyensobola okugamba babalira ddala ate abasajja mulinga baana bato embirabye kale nga bituukawo mbirabye nga bituukawo mu mikwano gyange mbalabye nga babalirira ddala abasajja ate ne beeroga baana bawala beerogera ddala nze nina nno omuwala gwe mmanyi baamuloga n'atuuka okuba nga buli boyfriend we waabeera naye ava mu simere eringa ey'emmese enfu emanyi emmese enfu nga buli lwabeera ne baawe ekyo kyokka nga kibukuba alina boyfriend we yekka bw'agendako mu basajja abalala she's very normal infection ogenda mu bbaala mukwano omuwala n'akyamukamu gumu ebiri n'azinamu gumu ebiri n'obula okudduka ebbaala kuba kati waliwo n'ebbaala emu omuwala nga ye bamumanyi manyi nga bagamba nti kati abawala b'oku kateero bakuba ebbaala kati n'otuuka ne bagamba nti oyo muwala wa ku kateero baddejje bamumanyi buli omu amumanyi nti awunya kateero togikoze bubi abaana bawunya Ian Pro Nick Boss ekintu kyo abaana mubateekerewo ddi ku mulyango tagaba byonna bayihulaki mugamba neza yakwata amagezi n'akwata kuwooma n'akwata mubiri mulungi n'akwata face card n'abiteeka mu muntu omu okitegeera kale ebiseera ebisinga abalungi abamaki abalungi basobola okukumma amagezi abasinga abalungi tebalina magezi era bw'omutwala oba olina kukitegeera nti kati mututte amagezi tugenda kozesa gange right tuli ku The Truth Media just go subscribe like follow ndine mwana muwala abamu yeeyita Mystic Beauty ate nga ye Ira ate nga ye Winnie ne banna mugenda kubba abasajja b'e Kampala mu bamalewo muli anoonyeza ku linnya lino ddala gw'oli ku ddala tukutuuka ne tugamba naye lwaki mukyusakyusa amanyi okutuuka ku ekyo tusanga emisango tukola mingi mukola emisango mingi kyekiba kyusiza amanyi ate tugambe tuti taka emisango giba mingi n'ogamba owange kabanoonye Winnie nga tebamulaba eri wamwe bakutumaliririwa gonna baagantuma era gonna gali ku documents Mutesi Winnie Aria omukozi wa figa buli kaseera nkulaba mu bulabirwamu bwazi gundi bwazi kirabu obulabirwamu lwaki mubwagala nnyo bonna ate kati tukole tutya abamu tugenda mu kirabu kukwata content kirabu kukwata content tewolamu naye osobola otwala omuwala out n'akugamba kansooke ngende nkozese ku restroom n'omulinde eddakiika 2 ali mu toyi kumbe ali mu mira akwata content naye si buli kirabu kisinziira kati abawala ogenda kwa Ora Rush tokwata content so tuba tulina okwemulisa ne musimba layini mu toyi kyabalabe z'abawala ziba zijjudde nnyo okusiiga ez'abasajja olina kukwata content olabiseemu ate bulabika bulungi lwaki ze ndabira tomuzigula ewammwe ewaka mu ruumu yo n'obeera nga okwata content omanyi otya nti ruumu eyiyo terabika bulungi kommwe kati otegere gye baatulongoosereza wamma oli muntu wa ndongo kuba bwe mbaamu n'akasente nze bwe mbaamu n'akasente mu nsawo kaba kansiiwa ngenda neeyagala kyekigaana kwekakulaka akasente kikuzi ngenda nenkalya nenkomawo nenneebaka okay tuli ku The Truth Media just go subscribe like follow just go subscribe follow mu following aina products ze zatunda ajja kuba zitubulira mu maaso awo ambuli nazo lwaki azitunda yagenda okulaba nga ye kenyini yavudde mu frame banne be bavudde mu frame naga akazitandike so naye nga ogwayagala ogula ebintu China bamuyita Buy with Joseph Buy with Joseph China
oyagala kugula bintu mu katale ke China osobola okumukubirako enamba kweziri oyagala kugula kuguliza akuweereze enamba kweziri mukubire oyagala kola survey akatale diro kakola bino bibeerayo diro kabeera nga kali wansi ng'ebintu biri wansi ko Joseph oguze ebintu tona tukabireta oyagafuna kubitereka warehouse Joseph asobola okuyamba mu byonna so buy with Joseph kwali bulungi nnyo simuze kweziri give him a call ekintu mukikwasaganya oberenga ogira olina mwaka motoka sina mkamotoka abasajja bakusalira kinaawe mubira n'abasajja mubakozesa ki tesona kugulya kamotoka nga buli bakodo muli bakodo muli bakodo ate nakuzuza munange n'ababugula tawo buteeka mu mannyago agwaka motoka nga kali mu linnya lye gwe weechangira boti yabeera nankusibiddeawo nga bakatwala kati nno gwe nayagala emmotoka ku kibanja mpola kirira bukkiriza we Wasula Motors ajja kuba kuwa emmotoka y'ekirooto kyo wotuuka Makindi awo ku junction ya Salama Road kino kikirya ku Entebbe Road amafuta galayo bagayita Africa Oil then opposite Sula Moto wali emmotoka ku kibanja mpola oyagala kuswapinga joine kutamya akukyusizemu asobola emmotoka ya laisi agiina second hand agirina paka ku andi zonna zoyagane brand new as two sabamuta Sula Moto ze namba kwezire mukubireko mubuuzeeko ngambe kikabo ekitinchi kimeddi gyolabwoti ngisanze wano biche bino nabikola delivery oyagala kolera mukazi surprise omuwaka motoka nengo katade mmanyage Sula Moto zawe byo nabikolako bulungi nnyo okay oliotya finally ngofunye oli bulungi ndi bulungi embera zitegenda zitya bitambula mpola ene kyasinzeze okunnonyesa kiri kimu bi group by'abawala ebyo bye mubeeramu abantu beekokkola abawala abo mubeera mu kiguruupu ekisooka muli abasajja ne mubakaliza ayita omu mujja 10 mubeera mu kiguruupu musula kirindi mubba abasajja munywa abasajja musula kirindi labalandoli ne mubawe mubeera bangi mu nyumba okusasula kubawo obuzibu okusasula landlord kiki kati nno olaba mukwano ebiguruupu ebyo kati olaba e Kampala wano abaana bagenda ne bava ewabazadde baabwe nga tebalina ntandikwa olwekyo ekiba kimugye wa muzadde we kibaala anti abazadde tekabisooka gyosobola va mu bbaala ssaawa 8 oddeyo konkona ennyo kati beekuŋŋaanya ne bafunayo akaruumu bali e Makindi wano akaruumu nga ka mitwalo 10 ne beeyiwa obunga 6 oba 7 okitegeera ne basooka ne bakolera mwakavuyo onabye bawawono wano nalidde bawono nagambye bawono tawooma ono bawono afuse bawono nga kye kimugabisa bawoli tawooma ate amulidde nze kyova olaba mukwano ne bwoba mukwano gwange ote toliraba bbaawa toliraba bbaawa ezidensi wali ogirabyeko babaliira ddala nze kyensobola okugamba babaliira ddala ate abasajja mulinga baana bato ate ovuma nedda mulinga baana bato nti bakuwa sweet n'olya ne bakuwa biscuit n'olya ne bakuwa emmere n'olya ne bakuwa okitegeera totuvuma tetuli baana bato kuba ffe tubawa ssente omwana omuntu akuwa ssente ŋŋanyi nze mbirabye kale nga bituukawo mbirabye nga bituukawo mu mikwano gyange mbalabye nga babaliirira ddala abasajja ate ne beeroga baana bawala beerogera ddala kuba first of all abaana bawala tulina ekintu kyogenda nga twewaana kati nzaruya nina kati katugambe nina bba wange ampa ku ssente andabirira ku Valentine yampa ekimuli okitegeera angulidde akasimu akapya ngenze neŋŋamba mikwano gyange abaana abawala owuwe amulira bwereere agenda n'amulya n'abula n'ettaano eza Lydia z'amuwa okitegeera nga yalina okufuna transport amuzzaayo agule akawoke k'obutafuna lubuto yeeriisa kyokka ng'alina amulya okitegeera naye kati gwe bwakitegeera nti kati aluyo oyina bbaawe naye nga abasajja babikolera ddala ebyo twagala tobikolangako omuwala n'otamuwaya ddala olwata babikolera ddala olaba babasasulira loogi omukazi nga yasasudde loogi omukazi asasula loogi najja n'asasula loogi n'omulya ne yeegulira piiru ne yeekolera biki n'agenda kati gwe bw'ogenda n'ogamba nti nze munange bawange angulidde bino ne bino bafuna ogwo omutima tebaagaliza guruupu ebyo tebaagaliza kati bw'alaba nga bw'anaamwetega ne kigaana
ngafuruka nze nina nno omuwala gwe mmanyi baamuloga n'atuuka okuba nga buli boyfriend we waabeera naye avamu simera eringa ey'emmese enfu omanyi emmese enfu nga buli lwabeera ne baawe ekyo kyokka nga kibukuba alina boyfriend we yekka bw'agendako mu basajja abalala she's very normal era emaze ne boyfriend we emyaka 3 n'agenda n'abuulirako kyaliwe namugamba boyfriend wange biki n'agenda kuproposinga muli nebbanga biki gwagamba abasajja naye bali bati n'awulira ekinugu n'agenda n'akimutuusaako omusajja n'agumagumamu okutuuka lwo nga takyasobola omanyi ekintu ekiwunya olaba omuwala awunya buwunyi nga terina kimutamambulirako olwo baba bakimuloze wali abawala abawunya obuwunyi nze akugamba ntunda ddagala ntunda eddagala lyaki lyabawunya ntunda eddagala lyabawunya ntunda eddagala ly'abawala abawunya infection ogenda mu bbaala mukwano nze kati most times ngendako mu bbaala omuwala n'akyamukamu gumu ebiri n'azinamu gumu ebiri n'obula okudduka ebbaala nabanga akagege akagege nno tekawunya oba embwa enfu okitegeera nga ye kuba kati waliwo n'ebbaala emu omuwala nga ye bamumanyi manyi nga bagamba nti kati abawala b'oku Kateero bakuba ebbaala kati n'otuuka ne bagamba nti oyo omuwala wa ku Kateero baddejja bamumanyi buli omu amumanyi nti awunya Kateero togikoze bubi abaana bawunya Ian Pro Nick Boss ekintu kyo abaana mubateekerewo ddiyo ku mulyango abaana simanyi ababagulira iPhone lwaki babagulira deodorant gwe Ian ne Nick muteeke deodorants ku mulyango ono Kateero yagidduka bulwa abaana bamwe kuwunya sanjidduka naye nagigendamu omulungi ogwa tewaddayo omanyi bwe bava ibinge yenda kulaba mukalabirwa mu kagundi ka Kateero akakalabiro kali kaawa obulabulamu bwe mukwatira mu video I mostly go to bwe mba sigenze ku Ora mbeera ku Noni odiringira mu ba high class nako okumpunyirira nti kankunyumiza nno story abaana b'oku Kateero si kuba bbaala oba ki ate kuba bbaala wano oli ku baana abaana abo balina zi iPhone ate munnange baafunayo zi iPhone 11 zino ez'amasabi byabo naye bagamba bazigabana waliwo yangambye bazigabana naye kye neebuuza nti ababagulira iPhone lwaki tebabagulira ku perfume abaana bagattako infection bakwata infection ne bagattako okuwunya si mu bubi nze ndisenga njogera oyina emyaka emeka oyina emyaka emeka wini oyina emyaka emeka ngangugambye ekintu kino nno munyange ekyokufuuka senga tekiba ku myaka kuba nyinza okuba waabiri nga okumanya nkusinga gwe waasatu nga experience gy'oyina ebintu by'oyiseemu experience oyina nnene nga nsinga gwe waasatu wini naye basenga tribe zammwe tezaakolanga bintu ebyo nkate mutandise gwe mutesi ndi mukazi munyarwanda yes nkate bino ebintu bino bya bipula biyigirawo munnange bipulo wabiyigirawo munnange ensi ate kati bw'ogenda nga okula tubadde exposed nga tukyali baana bato okitegeera wabitandika ddi bw'okubeera exposed no sigamba nti nga nkyali mwana muto naye kati nze ndabyeko tetulinga bamama baffe abakula nga bakulidde munda mu nnyumba tetukuliddeko mu kibuga tubirabye mubirabye okitegeera zise mudondo lyozirabye ewange ninawo pooling session otera kupulinga abaana benkana era ndi edduuka lyendi tuli mu kuligaziya lwa nsonga abaana ba pooling beeyongedde okitegeera abaana basike Wini neda katusoka tugende mpola wini oyina emyaka emeka sagera kwogera myaka sina baana bagankuba naye nga kyobomanya naye ng'oli mu 20s 30s ng'obadde emyaka mingi kale nkufaananira emeka oli mu 20s no soko ngambe nini olinga 26 mukama we mitono 24
akale oli mu 20s tubale 20s ale 20s ali 20s ale 20s ale 20s abana abatera okujja for polling sections balinga mu myaka emeka bwe nkugamba nti nfuna n'aba senior 1 nga baze n'okufuna muwoomi era abazaala abaana abawala mulina kwesiba mukaaga kuba bbiri tezimala bakola otya abaana abato ogolaba nti muto azze kufuna muwoomya n'omumuwa ati nze nja kukola ssente senior 1 senior 1 mwana abeera mu myaka nga 14 senior 1 ekinene ennyo omwana ali mu myaka 14 muwoomya nga mwagaza kumuwooma kati abo abaana abali ku katero baana ba America baana bato 18 19 they are very very young ne bava batye waka wabazadde ba anti nkugambye nti batuuka bwe bafunamu excitement nti agenzeeko mu bbaala alabyeko obulamu bwe bunyuma oba mu bbaala mwennyini asanzeeyo omusajja n'amunyumira n'amuwaayo 3 tagenda kudda wa maama mangi kale 10 tagenda kudda wa maama ng'anoonya mukwano gwe gw'abeera naye kunoonya mukwano gwe atandika ebbeera na mukwano gwe bakuba ekibaala bwe obulamu ate nga munange tobanenya kuba they have to enjoy the age. Mu Uganda essaawa eno tulinamu abantu ba myaka 4 bakola ebyanta by'amaka ngani sigenda mentioninga walabaani naye omuntu wa myaka 4 muntu mukazi mukulu musajja mukulu naye ate akola ebintu omwana wa myaka 2 byalina okola kati bw'aba mu myaka 2 muleke yeyagala obulamu bugweyo bwe bw'osanga mu ruumu emu obwana 6 n'omusajja tamanyi ya alo akale oluka nsanga wano nga kagenda tamanyi gye kava kekola delivery abana bekola delivery tewakyali ba nina ekintu kinalabe mwe mukuba amabaala naye nakirabe ku social media ennaku zino amabaala gonna gayize bakwata ka video mu bbaala okupromotinga ebbaala nga pati yakutte bulungi bakwata bu video naye bakwata bw'abaana nga either nika zirabika oba nga ayambadde akantu kampi abali decent babakwata oli n'agamba eno kikutte akulaga abawala baliyo nti almost baba naked amabaala gonna kinalabe kibakola ekyo bagamba tunayolesa ya mazaawo amangu sibo bagamba batunda abaana kati ekyokubiri mabala gatunda abaana ekyokubiri they have to attract you okitegera kati bwe bata ebiwala ebyana ebiwala bibebi nga amabina gali bweru abadde ku kasubi ebbala y'aba tiktok balaba nti Katero kukutte kuliko bala ki abakasubi o tiktok manya Power King wali badeeko lwaki simanyi nesibangayo nobera Katero ntabeera ku parking nina Katero nkugambye nayingiramu ndoza samala na dakiika ziwera 2 n'enfuluma sanywayo na mazzi nga kivundu kikutta si kivundu naye tewankolera nayingirayo nga bagamba nti ogenzeyo olabe why are they hyping the place n'otuuna butunuzi bwo n'ogamba owange I'm not the target market n'ofulumayo Aria Niki kyali wange ne Ian kyali wange actually abawala bonna bakola mu brownie mango shani lips niyo omulala awo nono omwana Mimi Kampala omuyimbi waabwe kati nikuba naye mwe yali akola oleetaani bona abana bakyali bange the boy is nice obakubye nnyo I swear sibakubye the boy is nice okitegeera kubanza njagamba nti wano wengenze woli gwe wakunyumira nze nyinza okuba waliwo abawala nga vibe y'okunoni tejja munyumira togenda kuyimirira ku mmeeza ozine wamma ate nalaba Katero abana bayimirira ku mmeeza waggulu togenda genda ku noni v oba ku ora oyimirire ku mmeeza ozine oba ku mmeeza nuwa oyimirire ku mmeeza ozine ate nga gwe that's the vibe you want kutegeera nga ekijja omumalira Katero ate tomunenya nga wajeno yebowa nga wajeno yebowa kuba ojja kutuula onywa omwenge okitegeera onywamu anywamu ate kati mubalamba nywamu naye si smoking nywamu naye akatonotono katono kaleke onywamu nywamu kale naye nga baabi mutugambire ku bakazi bammwe beetereze abammwe okay bakole batya beetereze obadde okyampa kigurupu wali abaana ng'ombulira ensonga abaana ezisinga okubajja ewaka wali obaddeko ng'osula ne kati osula weka wepanze naye nawe wasulako mu kigurupu ekigurupu nasulako
nasulako ne mukwano gwange ndoza gwalinga omwezi gumu. Wali ovudde wakanga bakukkiriza? Ya, nze bali banzikiriza. Ng'obagambye ogenze kukola ki? Bali banzikiriza. No, nze namala mangu kale kangambe nti namala mangu oba kale oba ngambe nti nabeera independent mangu. Nga ki ekikutwala okubeera independent amangu? No, for me I had my parents nga babeerako Rwanda. Oh, kati bwavula nono jeno nga olina kubeerawo independent. Yes. Okay. Naye kati they're now they're in Uganda. N'obajjayo? No bebejjayo. Bate baji wa importinga bazaddebo. Okay. N'osooka obeerako ne gundi. Okay, abala ki ekisinga obajja ewaka waabwe? Very first. Baagala kunyumirwa ate wakati waba kunyumirwa. Muzeeyi akwagala kusaawa emu waka. Saawa emu bala tebalina bana kutandika. Of course, saawa 5 wetandikira. Ofunye omusajja akugambye jangu wano ninawe 20. Ogenda gamba mama nti ndagawo. Naye obeera wekka oba obeera n'emikwano gyo opportunity zibaawo. Okudda wano nodda wano nodda wano nodda wali nodda wano. Ekitegeeza ekibajja ewaka ekisooka baala kyakubiri basajja. Ate baba baagala that feeling of independence. Alaba munne ateekayo ali wali eri. Okitegeera alaba munne ateekayo agenze wano abanye abaana bawula ebintu ebitukyamula bitono nnyo. Okuli? Ebyo bitono nnyo busente obwo nti ate twegomba nnyo. Twegomba nnyo. Tindabye mukwano gwange alina iPhone nkyakutte Tekino. Sijja kuterera mpaka nga ngifunye. Oba ntya? Tokola. Ekisooka kati nze ndabye abaana. For example kyanje. Kyanje mulimu abaana takola. Alina iPhone 16. Asula mu apartment. Abakola batugamba batunda bukomo. Obawulira? Jewels. They are selling jewels. Naye asula mu apartment akwata iPhone 16. Alinamu ne ka impreza bakali ka paso. Naye nga batunda bukomo. Abaana abo batuleetera okulooza nti tetukola. Ate ne batugamba we are struggling, we are hustling. Oshegera. Somne mukama bwakuyamba bwofuna mu bintu byo oba ofunye. Mu bwe bikusala biba bikusaze. Kuba biba basaze bingi. Waliwo basibe bisala. Bintu ki? Tonjogeza bintu obitegedde oli muntu mukulu omwana omuwala kyekisala. Kambe. Kati kankugambe ekintu kino. Kyensa ogamba abaana abawala. Bw'oba osazeewo okutunda. Make sure totundira bwereere. Waliwo abatunda ate ng'atundira bwereere. Ng'atundira emitwalo 10. Okitegeera. Ekitegeeza abaana abasinga e Kampala bonna batunda. Batunda. Kati ate bw'oba tokola. Talinga Aria nti Aria agenda keera ku maca. Agenda noonya akasente atuule ku kiduuka mpaka kiro. Mulimu abatabisobola. Nga bimumenya. Nga kasolo kalina mweyimirira. Naye bw'oba osazeewo nti kati katunde. Fuba nnyo okulaba nti okatundira nsonga. Okitegeera? Ng'okatundira nsonga. Naye bali eyo beetunda ne rent tebamulina. N'asooka kabiri ya banne. Bali eyo beetunda. N'ekyokulya tebalina. Kyekibaleetera okwegatta ne babeera wamu basobole ogabana rent. Naye nga rent wammeka gwe bagabana ow'emitwalo 15. Balimu 6 buli mwaka 3 naye nagyo ne gibabula. I'm telling you things that are there. Ebintu eby'amazima. Ebintu eby'amazima. Naye nga tuvudde ku ekyo bajje batreatinga abaana bajje infection. Ddagala ki erisinga okutambulira? Eddagala lisinga okuntambulira most times lya bedroom kuba ndiringa in body shaping ne bedroom n'ery'abasajja. Ery'abasajja nalyo litambula nnyo ennaku zino. Basajja eryaki? Lya waya. Kugeza waya. Abasajja? Kugeza waya. Baagala nnyo. Temubalaba wano waliwo ne recently wano ka video ke nalaba mwana mulenzi ng'akitukoze. Ng'akoze ati? Ng'ayambadde akapale naye nga munda temuli kirimu. Tewamulaba. Awo n'olabawo business. Endabawo business. Oyegera waya n'amaanyi g'ekisajja abaana litambula nnyo. Litambula nnyo kuba abaana abalenzi ennaku zino bazisusa obusabbuuni. Mwe basaba ssente nnyingi. Genda kugosobola. 13 wano Makindi olya. Ewuwa. Siralaba. Ewuwa 3. Kati kankugambe. Lekiri y'abaana bave ku busabbuuni. 13, 14, 15 olya. Makindi? Kone kati wabweru wano ku bbala y'abantu ba TikTokers. Ndabawo obwana aweekasubi wabweru. Nga ne booka waayo 3 oliira ddala nno.
Bw'oba mu n'ebiri kati bisaamu kaba kawedde. I'm telling you. Kati ku mitwalo ebiri n'obatwala babiri n'oli ate n'okkuta ne bagamba daddy thank you. Naye nga abasajja bajje bagule eddagala. Nagamba ekintu kimu abasajja nti bw'oba tolinaamu ku ssente nyweza empale, bw'oba tolina ssente nyweza bedroom. Tosobola kusala muntu misana na kiro. You can't be useless during the damn night. Anti emisana ziba ssente toyina n'ekiro mu kisenge obireme. So yabakusaze day and night. Sente bwezigaana nyweza empale. Toyina kyosobola, tolina ssente, oyagala omwana w'omuntu akwagala akufiireko. Bikunyiiza ebyo. Ate baagala abaana abawooma. Abaana baguze eddagala, waliyo abantu bangi, kati omanyi abantu bangi abagenze mu ddagala lya bedroom. Ate baleese ebifu bingi. Abaana bagenda kuziba. Omuntu awulira nti nange nzibye. Nga ki ekimuzibye? Anti banoonya tayiti. Banoonya kunywezaamu. Agenda okutuuka akati naye nyini teyeewulira. Nga azibye. Funa akagirita ki? Mwana gw'ensi eno. Mubawala eddagala kireesidde basinga okukima. Bedroom. Muwoomya, mufunza, munyweza. Munyweza y'atya ate? Anti afunyeyo ekigagga alina okugenda ne kamunyweza n'akwatamu. Akasiiga busiizi mu ngalo. Olaba kuta ssente nga totegeera. And try people that work. Ebintu ebyo kasita ofuna omuntu akola ojja kuenjoyinga. Abasajja bano ne bw'aba akulidde ssente ezo z'oba oyagala kiba kizibu zikuwa. Oshegera naye gendamu ne kamunyweza kwatemu ate busi ne bw'oba towooma. Naye ng'abaana abawala bayinvestinze nnyo mu kuwooma. Anti obwongo bwe bugaana nyweza kasooka. Bw'obwongo bwe bugwana nyweza wansi. Okitegeera? Waliwo n'abatalina bwongo. Nanti totegeera ebitabo byagaana ne wansi wa kusale. Kati oba olina kunyweza awo. Abaana abawala bayinvestinze nnyo mu kuwooma. Abaana abawala baagala nnyo emibiri mabina hips kiwata ekyo eky'ennumba. Jesu bakuba abantu betubakolera tebasiima. Bemukolera tebasiima abasajja. Tebasiima. Ati mukola bikole tebiri ku nakyo. Ate kati ebiri ku nakyo ogenda bijjawo. Abaana teri babazaala nga balina kubuwato bw'ennumba. Bali mu kyalo. Abalina obuwato bw'ennumba gye bali naye batono. Kati ate abo abalina be basikiriza bannaabwe. Bukuji nabo babukole. Okitegeera? Naye ng'eddagala erisinga okutambula lyeryo pooling kusika. Lwakuba abaana tebettanidde nnyo kusika munnange ennaku zino baba babivaako abasajja tebakyabyagala. Abaana nga baasikanga edda. Ennaku zo babivaako? Tebabyettanira nnyo. Gwe wasika kwemeka? Ekibuuzo ekyo nga tekyetaagisa. Ekibuuzo ekyo nga tekyetaagisa. Kazijjeko kamera ombuulire. Ndeka nja kukugamba nga tuvuddewo. Nzijjeko. Naye ng'eddagala ly'amazzi weeri. National water. Anti ogatako ne sewerage. Naye omanyi waliwo kano akavidiyo k'omwana omuwala ke nalaba ne mpulira nga nennyamye. Akaliwa. Olwo omwana eyata noodles sigenda mwogera linnya. Bannange. Nga she has pimples on her pony. Did you see that video? Ebyalimu ebya ready simanyi ne biki? Yata video. Oh, mutegedde. Nga body eri shaped bulungi biki. Kati ku gundi ku video zakola. Editinga. Nolaba kawato hip. Okitegeera? Naye yagenda okuta video. Yata Bamuta actually. Basikamba nga bivamu n'omusaayi biki. Ekyo kyekiviirako ebyate. Infection. Yalina infection. Infection ogimanyi? Abaana balina infection ndowooza nga obulamu tunulyako obutunulizi n'ekukwata. Ate bakiipinze ezo infection kye batamanyi nti neekulemesa n'okuzaala.
ate kasita oba ne infection ne bwokola kyonnoonya amazzi teri mazzi gagenda kujja ng'olina infection teri bw'ona afuna tugeze kati oguze eddagala nga liri very strong lisobola okuyambako naye ne gajja nga gawunya omwana yagenda n'ata vidiyo ogenda okwekwata wansi olugalo nga lulinga lwanyise mu yogati kitegeera neŋŋamba bannange abaana abawala kiki ekitutuusizzaawo yogati kiki ekitutu ate nno n'omusajja n'aliira ddala ate nga baagala obbagwa ebbakuli aba infection nga baagala obbagwa ebbakuli naye nga mwetereeza ebyo byonna obikolako byonna mbikolako waba walaba n'ennamba tugende ku kigundi ky'ebigurupu ekyo ennamba eri 0700 915156 nkozesa Mystic Beauty by Aria ku TikTok eddagala lyange bwe ndikuwa ne litakula nkuddiza akasente okimanyi ku musajja ne ku mukazi abasajja abaagala money power abaagala dick enlargement ebyange biri kushuwa kati dick enlargement era gwe omuyambako nkuwa ne weekolako muli musawo nabaki nega munange singa ndi bwentyo singa singa wagwawo dda singa nagwawo dda musawo gwe utoba na feeling gwokola mulimu gwobi ani agamchuka siri muntu oba na feeling na boyfriend wo kiki kyoyogerako alala kati omulwadde wajja nagamba naye omanyi aliya gwe ogenda okunkolako sente kaba tikanemye nga akakuwa kaba kanemye nenge eddagala we liri mujje muwoome mujje mufune amazzi nenge gyokyogera nti mujje kuwooma mujje munywezeemu abasajja ongambye abaana basini wano bakimya muwoomya mu holiday ku ssomero kati abaana abo jjukira ate nze we nali nkolera nga walina opposite na ssomero naye abaana abo bw'afunamuko kawaazi akafulumako ebweru ayinza okuva ku ssomero during school time nafunako akawaazi n'afuluma ebweru amitinza nti ka boyfriend akagenda okumuwaayo 10 ekitegeera aba alina kakakasa yerabya lwi otunda eddagala ate lyange liri very very cheap nti n'omwana w'essomero alisobola pocket money we amumaliraawo ekitegeera najja n'aligula kati nze njagala okugamba nti nali ku ssomero omwana wa senior 1 kuba nze nali ku ssomero nga tukukusa obusimu omwana wa senior 1 najja n'ansaba ku kasimu nangamba mpaka kunkubeko ne muwa akasimu bwe namuwa akasimu n'ayogera message n'azidiriitinga bwe yakaleeta ku makya message eyasembayo yali egamba did you take the pill omwana wa senior 1 nova ku wa senior 1 omukulu oli yasiri wa senior 1 nga ne ku kifuba tekuli mabeere sula abaana bayonoonese nga omusajja amusiniriza amubuuza did you take the pill form 1 ekitegeera abaana bayonoonese naye ekyera kyenjagala kwogerako abaana bawala mufune abasajja bammwe mulekeraawo okubba abasajja babba abakazi abafumba bagenda kutuloga tufe tugenda kufa tuggwewo anti oli wa myaka 2 olumbi omukazi ali mu myaka 4 5 akoze ebintu n'omusajja bw'ogenza nti ebbeere liri ku kifuba owooma omukazi yayiikayiika azadde abaana nga 6 bw'ogenzayo kati kyabalina abaana babaloze abakazi abafumbo nze ennaku zino mbatiira ddala ne bwonfaananira okuba omufumbo amayi waliwo bw'olabira omusajja omufumbo omulabira ku ki abasajja bavuga nuwa alfaadi musiri baba bafumbo ez'emmotoka z'abafumbo famire ka okitegeera famire ka mulimu kale si ku ki naye omulabirawo nti kati oyo ki musajja nuwa alfaadi z'abafumbo kati omwana omuto toyina mukazi toyina baana kiki ekikuvuza alfaadi ne nuwa gwe atagenda kuteeka mu famire sula ovuga motoka ki no njogera boogezi ezo emmotoka zirina kuba nti tugenzeeko out Sunday n'abaana oyiyo naye omwana omuto oli mu myaka 25 guza alfaadi
mulimu emmotoka zanga zizina abantu baazo okitegeera nga bona agamba nti babuloka b'amayumba tebava mu primo okitegeera babuloka b'amayumba tebava mu primo bwe busuutisuuti abawala abawooma paso olimba anti bw'owooma nga bakuwayo ka paso bw'oba okyali mu kale nga sinti otuuse ku stage ezawaggulu nabumotoka bw'abakazi bawooma okasangamu omusajja ki ekikuvuza paso ojula otambula ate ne mubaamu omusajja nga wa lubuto lunene n'omuyitako n'awoza sayizi yange n'obula omukwatira ekibulooka omukube ku mutwe kitegeera n'olwo omukwatira ekibulooka kali munenze kyeŋŋamba bw'oba omanyi nti akasente tonnabakawuza mulekeraawo okwerabisa ate bazifuna n'olaba ng'avudde mu mmotoka n'avimba noga naye emmotoka kyeru n'ofuluma ogirabe n'avimba nagamba nkutwaleko nkolifuti ani akusanza woli wa bbaala nkolifuti omutunuulira noga naye bannange notensi bizibu ki bawala bimusinga okusanga musazeewo mukole joint sleeping musule wamu bawala kasaso kamu anti kyangambye batandika okweroga rent wabangi tagaana. What are you talking about? Mwe musinga okubonya balandirodi. Balandirodi nga bakowa era balandirodi abasinga bakubuza ogenda beera nani. Ekisooka mu abagenda okuleekaanira abantu. Okay. Anti emisana lonna muba mwebasi. Abekiro bwe babeera bebase mwe muba mutibuka. Okitegeera? Rent agaana. Abantu obusolo nga bo basala mukwana. Rent n'agaana. Teri basula wamunga naye bo bayina emirimu gye bakola giti. Anti kyenkugambye nti kati bosanga abasula ekyanja. Nti ne baba batunda abantu bategeerekeka. Sigaba nga batunda akasulu ngamba teri basula mu kigurupu naye ngo bayina emirimu gye bakola. Nga basula nga bana naye ng'ono akola mu bank account. Gye bali naye batono. Batono oyinza okusanga omu ku 5. Abasinga bonna betunda. Abasinga bonna betunda. Kyokale ne bibasala. Ndate ne bibasala. Kati olwakyo bawetunda nga bigenda kusa. Kiringa ku datinga musajja mufumbo mwavu. Ozanyira mu kibi. Ozanyira mu kibi otya? Already okudatinga omusajja omufumbo it is a sin. Ate okumudatinga nga mwavu it is doubling the sin. Oba afunye wakyavaako kati. Era ogenda kunnyonnyola. Kati Mukama bw'anagamba lwaki wayagala omusajja omufumbo. Togambe nti yali alina ssente. Talina. Ate bw'omugwako nga munnange ne wansi tawera alinga munnaffe. Mukama Katonda. Naye abawala ababeera bonna ebizibu bye bayitamu bingi. Batuuka omwo n'enjala n'ebalumira omwo nga tebalina na kyakulya. Basabiriza. Kibeeranga kudetinga muvubuka wa campus. Anti gwagenda beera mama taata. Nga babannako. Kati kyekimu abawala ababeera bonna. Ate wabeerawo nti kati babadde bonna naye ebifo bye babeeramu tebifaanagana. Ababeera bonna nga bali emakindi. Bagenda bana kizibu ndooza kale kyanjala birala. Waliwo ababeera bonna nga bali ekyanja. Waliwo kwegamba. Ebizibu bisiŋŋana. Kati ab'emakindi baba na bizibu ki? Basajja ono abbe musajja wono nabbe musajja wono abbe no musajja wono. Ab'ekyanja ono alina iPhone 16. Nze sigirina. Nina 12. Kati those are the problems. Okay. Tibigenda byawukana naye nga tebiggwaawo. Olwo ab'emunyonyo. Ndi ono alinamu kale ku kasente alinamu ku kalimu. Nze sirina. Kwagala ebizibu bigenda byawukana. Mumwe batandikira okweruga. Bw'ofunayo obudde yitako mu ge bayita amasavu. Ojja kusangayo abaana abato. Nga bali mu masavu. Abato bali mu kuloga basajja. Era nze nsaasira abasajja abaagala nnyo okuyonka amabeere. Nga babateeredde mu ddagala ku mabeere. Anti tabeera naawe taakuteere mu mmere. Asiiga ku nywato. Nojja n'oyonka.
Nate abantu baganya okuyonga. Simanyi ku lwaki ndoza bamama baabwe tebabakusa bulungi omusajja omukulu kyekikuyonsa. Gwe tebakutoyagala kuyonga. Kyekikuyonsa omusajja omukulu. Sula kyekikuyonsa omusajja omukulu. Kyekikuyonsa. Pati ovu mukwano tuzakola byala nga toyonse mu. Kyobula babaloga. Kyobula babaloga. Edaga mulita ku mabere kati. Ate bwe batabeera naawe. Si mukazi wo nti anaakutabulira mu mmere. Okitegeera akuteera kunywa ntongo obunga. Ale na oyonse nnyo. Ate nzaali baguza. Nobabule n'oditeeka. Nzaali baguza. Nekateba bakasitoma oba negudde. Omusajja wange simuloga. Omuloga. Aisaya. Ngubulyo kasitore. Ngubulyo kasitore. Olera kungaba. Yekomyawo. Yekomyawo bati. Yali ageze ne yekomyawo. Aha. Yekomyawo oyo mulala. Hey. Oyina bameka mama. No nina omusajja wange. Vaku nina omusajja owange. Nigwe nga mutambuza kigambo. Abaana bawala nga mutambuza kigambo ku myaka emito. Mwine experience y'abantu. Let me tell you something. Ngojjako n'okugamba nti abawala bakyalina omukwano gyetu. Uli awe yeetaddemu. I swear. Kati ayinza okugamba nti bba wange asobola okunkyawa ne yeekomyawo. Naye teri baddogo. Teri baddogo. Abakazi abalabirira abasajja gye tuli. Bategeera abaana bala tebakyawa abasajja ku ssente. Naye nze nkusanga ne ngamba daddy, did you eat lunch? Sente bwa lunch mitwala ebiri wabuli. Ebiri gyawa. Ebiri girya lunch. Daddy kebera ku ka message. Mitwala abiri giyingidde. Ngolo watunze muwomyo mufiirako. Okitegeera? Nomugamba daddy togenda ku mulimu nga tonywedde ku kacaayi. N'akomawo n'omunyiga ku bugere. Kati ate banaabikolerawo abaana abawala nga babeera mu bizigo. And we are talking about now nganze. Kati ffe twasalawo nti kati tubeere n'ebbaawo. Kati omusajja oyo ne bwafuna akamubuuzawuuzaamu bwe kati. Bw'ajjukira nti nina akakazi kange akaali kawooma ate nga kakola bino ne bino ajja kudda. Badi bamuloze. Kati ate oliwo gy'agenze wamuloga. Ng'agenda. Bw'aba tamuloze ng'akomawo. Okay. Okitegeera? Kitegeeza eddogo mu baana bawala ennaku zino likolera ddala. Likolera ddala ate gye liri. Sakira abasajja batandike gamba eddogo terikola biki gye liri likola. Eddogo gye liri. That's what I can tell you, eddogo gye liri. Era musiiba ku muddagala. Bw'agaana okukubisa omubiri n'okuwooma ajja kukwatisa muddagala. Nti bw'ofunamu ku musajja alina ku kasente. Kwatamu bukwasi. Okay. Baba bamukusooka. Owedde. Musako onyweze. Okay. Ekitegeeza entalo ezisinga mu baana abawala ennaku zino kwegatta, lutalo lw'okwegatta. Kuloga. Namudagala. Ebyo byokka. Okitegeera? Byebyo byokka. Naye ng'ekintu ky'okubeera mu bigurupu abaana balaba kikendeezeeko. Funayo akazigo ko ka mitwalo 8. Bw'ofunayo kaddiira ate kaddiiri bw'obafunayo akulya n'akuwaayo 5. Funayo akazigo ka mitwalo 8 ogule n'akafaliso tandikirawo naye muve mu bigulu. Nti ajja kafuula gundi lodge. Kebe yo nga liryo yokka. Ashegera. Naye bave mu bigurupu. Bave ne mwene stupidity ya threesome. Ennaku zino bagikola. Bali nnyo threesome ate kirimu ebirwadde bingi. Nti ojja wano n'oyingiza wano n'ojja wano n'oyingiza wano. Ennaku zino ziyitirira. Omusajja agenda n'agujja wano n'agenda ewa Ria n'agulayo Kamani Power ng'ageewulira. Ati njagala babiri. Akoze salala. Njagala babiri kwejjako katuuyo mwezi mulamba. Abaana ne bakkiriza. Ate baba mugambi abaana tebakyalina ssente. And they are desperate for money. Okitegeera? Tebakola. Kati bw'omugamba nti ogenda kumuliira omuwe ya 2 nga lwaki tomulya nga waliyo ka Brian akamuliira obwerere nayeegulira ne pii. Kitegeera. Kati omusajja ajja atya nti ogwayo naye omukwano gwo.
Akulaba bulabi nagamba inayoko mukwano go. Gwokogwe nti sirina nti nne njagala babiri. Ng'onoonya nga mugenda babajja. Omuwala wenyini gw'onoonya munno gwegala. Yes. Gw'onoonya nga mugenda mweyala babalya. Lwako abasajja wano babbi, abasajja nabo bafuuse babbi. Akuyita n'akubba. Have you ever heard of that? Okubba ati. What do you mean? Akuyita n'agamba nti hello, n'asooka nsobola okukwanira ennaku nga bbiri, bw'agamba can I meet you? Ng'ogendayo ng'akudraginga ng'akubba ate ng'amaze n'okukozesa ne ssente z'agambye n'ataziku. Ne by'olina n'abitwala. Eba Lucy gye bayita tate kugwiridde. Akulidde ne buli kimu akitutte. Otakututte wuwe. Ate saa kutwala wuwe ensobi tebagikola. Babalira mu lodge. N'akulekamu. Ate abasajja bannange mulekerawo okweyambululira mu baana. Bane mpulira ekyo kintu kibadde kinnuma for a very long time. Abasajja mulekerawo okweyambululira mu bannammwe, mu baana abato. But kiki kyotegeeza okweyambulira mu baana? Bano abasajja balinamu ku ssente. Omanyi scenarios ziri mu campaign nga mu Arkwright. You know Arkwright? Arkwright wane Entebbe Road. Abasajja beeyambululira mu baana. Anti akusanga mu bbaala. Bamugambye funayo omwana bwati ne bwati ne bwati ebibyo bigenda kuba biwedde. Ng'afunayo gomne tomanya ate akugambye jjukira abo baba sente tebazeeguya. Akugambye ninawo akakadde oba ninawo ensanvu. Ogudde amatu saagala protection kuba yeeyambululiramu tayambala kapiira. Ng'agenda akweyambululiramu. Olaba kufuna gazzibu otandise kuwunya. Bannange abasajja beeyambululidde mu baana. Nnyo. Nga bw'owulira beeyambululidde mu baana era abaana abawala ekintu ky'okujja mu bbaala bannange. Musajja mbumanya ansanza avuga emmotoka ey'ebbeeyi. Ampa lift. Anyumiza mbu njagala kwebaka naawe kwata 7,000. Gwe kyogamba ate tebakozesa olumu n'amagezi kyogamba eyo miliyoni gyakuwadde. Kuba olumu ate bw'okigenderera bafuna n'obuwala obulinga obutategeera bulungi. Nga bumawube. Kale nga okalaba she's not beautiful, she's not having a nice body. Naye n'akagamba nti miliyoni yiyo. Gwe kyogamba tasobola kufuna muntu ategerekeka n'amuwa miliyoni. Kuba ategerekeka ayinza omuzibuwaliza. Ategerekeka ayinza omuzibuwaliza. Afunayo buno obutategerekeka. Naye ng'abujje mu bbaala. Ng'abujje mu bbaala buno bw'osanga nti buli mu kukomberera ak'okuteewo. N'agenda n'akeeyambululiramu. Ne kafa abaana n'ebizibu mpaka kufa. Ezo ne bikatta. Anti kaba kawunya. Kaba kawunya. Ke kataggwako bizibu. Abasajja balina ebizibu. Abasajja basaddaakidde baana omumwe eyo gundi. Arkwright. Tegeeza Arkwright erimu abasajja abayambulira mu bbaala. Sina Arkwright yoka abasajja abagagga abasinga. Abasajja abagagga abasinga nga ssente tagyekoledde ye. Ng'alina gy'agijje. Abasinga bayise mu gundi eyo. Kweyambulira mu baana. Kweyambulira mu baana. Omusajja mugagga omusanga mu kabaala akalayisi. Mu kabaala akalayisi. Musajja yuyo aparkinze Range Rover outside. Naye ali mu kabaala akatalina makulu. Nga kabaala ekyobo. Mulimu buno obw'okukyalo bakanako nakasanze anyway. Nakusanga nakukwana. Nagamba can we go home? Oba can we go anyway? Nakutwala nakulya nakuwaayo 5. Ate wakulira wakublockingira. Nga gwe kati ebibyo bivaamu ne bimuddamu n'obonaabona n'enseeno. Abaana babuuza lwaki saagalwa? Lwaki ndiko omudibu? Ndi muwala mulungi lwaki nze atafuna? Naye nga bakweyambululiramu. Buli mbeera n'emikwano gyange bampitako ne badda ku mukwano gwange. Okitegeera naye ate nga gw'oli mulungi okusinga mukwano gwo. Abaana abawala balina ebizibu bingi. Naye bagamba ebiwala ebiriwo ebyo biwoomanya okusinga mu abalungi. Ebiriwa? Ebiwala ebiriwo ebityo bwe bityo. Ati munaye Mukama tagaba byonna. Kivula babayitako bali abalungi. Tagaba byonna bayihula ki? Mugamba nze akwata amagezi. N'akwata kuwooma. N'akwata mubiri mulungi. N'akwata face card. N'abiteeka mu muntu omu. Okitegeera? Kale ebiseera ebisinga abalungi abamaki. Abalungi basobola okumma amagezi. Abasinga abalungi tebalina magezi. Tebalina.
era bw'omutwala oba olina kukitegeera nti kati mututte amagezi tugenda kozesa gange. Obudde kuba bukalu. Ntutte kimuli kya ku mmeeza. Basajja bannange ku compliment nga kyolina ekikazi ekirungi naye amagezi gaba gago. Kyova olaba abasajja abasinga balina ebikazi ebibi, bino ebikazi ebibi biba n'amagezi, biba n'essente. Bizimba. Okitegeera? Naye akitutte kiteeka waka. Sikyakutambula agenda kunoonyaayo ka bebi. Akatategeera akalina amabina. Omukazi omubi nno naye tayagalika mukwano. Anti buli lw'ozuukuka n'omukeerezaako Facebook obula okwesikamu. Kyova olaba abasajja tebatwagala ffe Abanyarwanda. I don't know why. Lwaki babaagala? Temulina magezi. Batulinako ebiboozi byabwe mbu tuli benzi. No, okitegedde. Naye tetuli benzi. Tetuli benzi. Kati nze nina boyfriend wange yeesaana okumpa. I don't know what you can actually give me. Okumuleka. I don't know. Gwe wasookerako? Si bwe nasookerako. Bwe bwenzi. Oli gwe wasookera kyo wamuleka? Ate omanyi otya nti yeeyandeka? How do you know? Kyogamba omuyeka bw'ati wakabeera n'aba boyfriend babiri? Kati ojja kuwakana. Ekisooka basooka ne babasudiya nti mulina swimming pool. Ate tebatusudiya busudiyi mazima. Mazima. Oweza liita mmeka? Ndeka, mumbeza liita mmeka? N'amazzi amalungi ati si mangi. Amazzi amangi si malungi. Si malungi. Ate abawala abasinga batulimba n'okutulimba mbu balina amazzi naye nga bafukira bufukizi basajja. Bafukira ki? Urine, omusolo ogw'amaddala. Enkali? Enkali. Ogenda okuva okumaliriza akazannyo ng'ennyumba ewunya ekivundu okufaako obufi ate teyafuse. Baana bafuka. N'afuka ku makya, n'afuka emisana, n'afuka olweggulo. Nga baali ku nkali. Naye bajje banone eddagala ery'amaddala. Opiisuule. Anyway, tukyali ku The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Ndine Mystic. Mpozi gwe heriti? Mystic Beauty. Mystic Beauty by Alia. So ekiri? Yes, Mystic Beauty by Alia. Osobola muyita Winnie Alia oba Motesi. Mwana atunda ddagala buli kika ky'eddagala musobola okugenda ne mu pozi kati waze kyanja. Yes, kisasi kyanja abeeyo mumwettanire abe munyonyo yabagobye. Mulayika mubadde mwatandika okwewola. Mugenda awo naye nga gwayagala okugula ebintu e China, just go buy with Joseph e China oba asobola okugulira ebintu e China oba obikuweereza oba warehouse oba consultation yonna buy with Joseph enamba kweziri ako. Oyagala gula motoka genda ku Solar Motors bw'otuuka Makindye awo mu junction kikira ku Entebbe Road Africa Oil then opposite we wali Solar Motors. Buli kika kya motoka kyoyagala kibanja mpolo oyagala kuswapinga Solar Motors asobola n'okuwamu ne weevugamu eddakiika 2 n'ogamba eno gye ntwala n'ofunamu akamotoka. Oli wa family nga bali bagambyeko zonna emmotoka eza family omusajja tovuga emmotoka nga tolina family n'ovuga Fadi oba Nuwa. Nina no gwe mujja tukozesa ensobi. Tujja bagaana nga tumanyi muli ba family. Kumbe omusajja tolinaayo wadde akaana. Kituufu. Bale muve mu mmotoka ezo zaba Eze motoka bwezityo motoka buli motoka erina omuntu agigwana alina okugivuga. Kitegeera. Toli mulimi ki ekikuvuza gundi. Probox z'abalimi. Anti mabito kyabali okibikula bikuzi n'oyiwamu ebirime. Kyokka nina gwe mmanyi avuga products naye si mulimi. Gundi va Bakoya abasajja abavuga paso. Sina motoka naye abasajja abavuga paso. Anyway. Muba bulala. Okay, nga tumaliriza. Magezi kigo abaana abawala okuba katugo mu bbalo baddemu abaana bawogambe bayisoka bawunya. Kyakubiri abaana badduka iwaabwe nga banoonya bibaala biddu. Oba abazadde bano bakuwondezemu ku baana babagire baberemu ko free. Kwa abaana basinga bw'ojja kwegendereza abaana basinga bakomye mu senior 4 okusoma. N'agamba okusoma kuntamye. Omubuuza lwaki kwakutama ewaka baali strict nnyo. Nagwe abaana b'enkyaziza wano reading agamba nze mu senior 4 nabiviirako. Nge waka bayitiridde okunfuga ne ngamba ana njala kubeerako nzekka.
abazadde bano abazadde abamu nabo babeera olumu abakambwe ennyo ate omwana omanyi omwana bw'omukuuma ennyo obeera nga akuumye embwa no like kyeŋŋamba obeera nga akuumye embwa mu kikomera nomala n'ogita bw'ogiteera bweti egenda bbanga ndalu nembwa bw'obeera ng'ogigulira n'ebeera ng'efulumako n'ekomawo bagetinga used to it okitegeera kyoba olaba nti abamu kuffe nti bwe tuba twava ewa mama waffe oba ewa batata baffe nga tuli bato ate tetuyonoonese nnyo okusinga abaana abavuddeyo nga bakulu kuba balina excitement ate mbi abalina excitement nti kati buli kyatuukako kimusanyusa buli kyalaba kimusanyusa buli kyalaba kimusanyusa okitegeera abaana bakozeseza ebintu bingi balina ne buno bugundi buno bukuki manya bukuki nenkuki baziŋŋamba either balina cake ne cookies okitegeera kati osanga omuntu n'akuwa kakuki kanjaga olidde ogudde eri akozesezza house parties nalabye baziranga kati kyere olinagamba ate ebizibu ebiri mu house parties mukwano anti mugenda kutamiramu eri ate temugenda kweriisa bupiira house party agenda ebeera ki mbulira nti waliwo house party gye bagamba nti bageze buulirira abantu anti kyenkugambye okuba kweri ate kweri ekwekisiru temugenda okwambala bupiira otamidde ate n'okajjukira mugenda kuteeka buli wamu okuteeka ki buli awali hoolo abaana babamalidde mukamwa babamalidde buli wali ekituufu house party kyekibaayo omuwala bwoba okyalina okyayagala obulamu bwo house party ogira ogizeesonyiwa abazadde bawooza abaana bange bagenzeeko kucyakalanga ba friends bwe balina house party nze nno mbagamba house party ezo bw'oba okyayagala obulamu zirekera abakoowu abatalina anything to lose gye bali ngayo obulamu takyalina musajja nga akuba nnyo naye alimba si musajja nno owange takuba ssimu takuba ssimu so kyekyo house parties no ntiisizzaamu house parties buli awali ekituli bakikutuusaako ng'olwekigendererwa ki kunyumirwa ate kati bw'omala okunywa enjaga oba okyategeera ate eyimya enjaga sikinywangako kyoba olaba abasinga abatunze abaana b'abandi eddagala mbu mani power babatabuliramu njaga oyima nga ne bw'olya 6 so alo nnyodde ku njaga lwaki oginywangako wabali oli mwana muto gwe w'ekirevu totawaana ojja kufa nga tolaamye nange ey'emulungu obwo buno bwa bucayi obwo tebulina kye buli bweno gye bamikisinga gye bagattagatta obeera nga mbwandalu obanga mbwandalu olundugirawo so house parties si nnungi house parties mbi nga bw'okiwulira abaana ne gundi zino trips ze bakola zino ezaawamu bino ebibaasi ebyo anti bagende katomanye bameka bafiiriddeyo jinja mu mazzi kyembimanyiiko experience gyembirinako nagendako ku kibaasi kimu sijja kwogera nnyini kyo nakikavaringa netukizanya ne ku TV wano mu kugenda liba ddalu nga bwe bagenda baleekaana mu kudda owulira wali owuliddeko gye bagamba mbu emmotoka mpyesi ya busiiya ogenda okuwulira ekiro nga badda n'ogamba Mukama Katonda kati ne balyoka badda bwe babakoze pick up nga bagamba sola kudda waka kati njukira bagenda otuuka eno nga saa ziri 6:7 ne balyoka tandika ogenda okusula mu bulenzi genda osule ewooyo ewaffe kati wano tujjudde genda nebagenda bahavinga sex gwe bateetege mu baaso ze babikola ono ojjukira gwe ono bakuliridde omusajja naye nze ekyo kirowoozo nkirowoozaako n'engwa nedda bakuliridde omusajja
Nfa. Ndowooza nga bamulidde n'enfa nengo ali nezamu nenzuukira. Otyo kulira omusajja. Kyewalaba I don't entertain besties. Bestie wa bawa. What are you besting yourself besting? Ekyo. Ekibafuula ba bestie. Ekibafuula ba bestie kyesisobola. Okitegeera. Omusooka mubuuza biki bye mukola ya bestie mbikole. Biki ebyo mbikole. Ekitegeeza abasajja bali yaddala ba bestie. Kati kankubuuze. Anti omusajja bw'abeera ne bestie nga tamuli abeera nga akozesezza ekikajjo n'akikozesa nga walking stick. Kiki ekibagatta? Kati kankugamba sobola obeera n'omuwala muwala mulungi tomuyinaako luganda nobeera naye omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu bamukyawa yajja ewuwo n'osirisa n'otalya oba ojja kulya. Oli aba mukwano gwo wabeera mu kizibu oli oba mukyawa sirisa. Osirisa ki? Bestie. Ndi kuba bestie oluyi. Ndi kuba bestie oluyi. Solo ina bestie. Oyina mukazi? Oyina mukazi oyina ne bestie? Yeah, bestie. Omulya? Yes. Kyekyo kye nkugambye. Nga si mukazi wo? Bestie. Kwebereramu. Okitegeera? Bye byantya nti baby mukazi wa kunyiiziza n'oddukira ewa bestie n'akubeereramu. Kati ekitegeeza bino bya bestie tulimba. Mulimba. Abamuntu wo naye nga omutaddemu eyo category nti akimanyi olina omukazi naye bwe mugira nemwerya. Olina bestie? Sirina. Bw'olyebereko ne bestie? Namubaako naye bwe nafuna naye nga ffe tetwerya bwe nafuna bba wange nendala nga kitandise omukyankalanyamu nenta bestie. Ate bestie lwaki kiba mukyala nga ofunye bba? Kuba naye yali alina intentions endala. Emwetata nalya? Naye yaleka yali ayagala kulya. Mwali mumaze ebbanga ki? Twali tusoma ffenna. Akatolaawo nimbye mwerya. Ate twerya. Kuba yali alina omukazi. Ate mukazi we n'anyiigira n'okunyiigira. Olw'okuba ndi bestie yo. Naye nga ffe twali tetwerya. Naye sisobola kukkiriza that stuff of bestie. Bane ba bestie batuliiridde abasajja. Ba bestie batuliiridde abasajja. N'akomawo nga takyalina n'amanya nti buli lwafuna bestie. Olina kuba kale na mukwano gw'omuwala nti hello how are you? Nekigwa. Naye bestie sawa mu 7 ez'ekiro hello bestie. Ono bestie akubye. Alisitaka kale. Ale no bestie tebamukwata nga oli. Bestie bamukwatira mu sitting room. Oba wabweru. Wetaba bestie nange ngaji. Sawa mnano gwekiro bestie akubye afunye ekizibu. Anti gwalina oyambo izo gamba gwali awo nti toyina. Bambi genda ono omukazi bambi genda omuyambe mukwano gwo. Ngani abyogera. Omukazi? Bozinga sinze. Nili sikiza gwo ku musajja otaboka. Nzasa n'okutta omuntu. Tokisussa. I'm telling you the honest truth actually. Ku musajja? Ku gwe nnina kati. Nsobola okuttirako. Oleke naawe ki ekiba kikutuusako nga atalabangako ataliibwangako. Anti si buli alidde nti akulidde nti mulimu akulya no nga tukyayagala muleka. Ng'akulidde ebirungi. Ng'akuwadde keya akukoze buli kimu n'ogamba ono wanviirako n'endowooza mbulooza nti byankoze abikola omulala ngweddalu. So mulekerawo ebintu by'aba bestie baba ofunye omuntu naawe nkikugamba. Funa omuntu osetolinge. Nafuna. Nafuna. Nina. Laba amazzi agawoza nfuna. Nina. Mullo nina. Bwe nkuwa ogaana. Agala gw'olina wagambire tusobola kugwa. No, nkubuuza. Ogaana. Bulungi nnyo. Ayiwe. Lwaki obompa? Era yensoko okubuuza. Lwaki obompa? Kuba nawe oba oyagala. Ate nga nedda. Nze ani atagaana. Agamaaso gagaana. Oli walayo pusi egaana amata. Ati oleese pusi. Lwaki walayo pusi egaana amata. Naye nga munnange tulina okwetereeza. Abantu bagambe beetereeze. Tulina okwetereeza. Abaana abawala omusajja tolekawo omukazi we lwa butawooma munoonyeza eddagala. Ojja kulekawo atawooma ogwe ku mubbi. Muli babbi. Ojja kulekawo atawooma omukazi we waka agumidde ebizibu olw'okuba tawooma. Ogwe ku mubbi w'e Kampala. Alyoka akubbe n'ebyapa abibbe. Egundi
Tewabiwulidde. Sije misango gye tubaddemu. Tewabiwulidde. Yalekawo atawooma n'agwa kwawooma n'amubba. Olekawo atawooma n'onoonya awooma n'akubba. Okitegeera? So ate n'abakazi kanti leke mbadde ngenda kibagamba naye kanti kibagambe kati banno bakotogedde kibagambe kanti leke kibagambe abakazi abalina ku baana ngo sigamba ffe kati ffe tukyali nti bawasaana okulekawo n'okufuna omulala tetulina baana tetulina ki tetuli bafumbo naye abakazi abafumbo ng'olina abaana olina bbawo muyiga okuloga ku basajja towani kibagambi mbadde simanyi kyogenda bagamba bakiyige leka banne kati bana ababuwala obusula ekirindi obutalina kye bukola nga omusajja amenya okuzimba nnyonnyola abantu bajje babikime banyonnyola ebiki byolina biki bye bateekeddwa okukima balina naye ekyokuloga abasajja tukireke kiri abakazi baleke tebalegwa abasajja babaleke ojja kugenda okumaliza nga buli muntu aloze omuntu babaloge. This advice is only for those abafumba balina ku baana abato abato abatalina baana batalina baana ku confirming talina kuteeka ku mpeta ku lugalo mwana w'abandi tomuloga muleke anti kati obuzibu obuliwo bubuno amwana w'abendi tomuloga muleke kati bano babaloga abasajja ate nga bebawa ku baana obuwala obusula ekirindi mu magundi mu buyumba kijja kuwa amaanyi bukole ate mu mirimu n'agijja oguli bwe bulimu gwabwo gwe kennyini ogambye emirimu gyabwe bwe gunaavaawo bajja kufuna emirimu bakole Uganda emirimu giriwa gye giri tosobola Uganda n'atalina maaso talina matwalya anti era omumwa tegubula omumwa tegubula mu kituli kibula kankugamba ekintu kino bogwako buli kimu ekibadde kikuwa income ofuna amagezi kola omudaala tuula bonna banaakola midaala natana naagigulako nga buli omu akoze kola ekirala kyokuloga abasajja jjo tukireke anti bwe batabaloga ne bajja ne batukwana tetujja bagaana anti gundi kuyambagana ki ojja kuliwala gamba beekebeze abaana tebasobola mmwe nga muyime mubamu n'amagezi ageekebeza bwe muyima muba temukyategeera tutegeera wacca weewe muba temukyategeera kigambo kinene nnyo tutegeera nga muyime omusajja ng'ayimye ategeera amaliriza abamu bamala nakulya nagana naye oba oli mulwadde oba oli mulamu gamba motherfucker die ebintu amaze okulya amagezi gakomawo alidde gakomawo oluvannyuma kati omukazi omufumbo obutakuleetera birwadde omukasajja bw'aba aganye eddembe tomukwata ku musa oba bizinesi oba biki nywezaamu ategeere lwakuba ne lino eddagala eriroga nalyo litta emikisa gy'omusajja kati tebalikozesa balireke litta emikisa gy'omusajja eriroga eryo lisobola okutta emikisa gy'omusajja n'asigala nga ali awo kale obulamu bumukyukako kitegeera naye abawala bw'oba omanyi sitori mufumbo omusajja talina kuteekako mpeta temulina baana temuloga baana babannammwe kuba we don't know where the world goes okitegeera mumuleke azunge muleke ali ebbali ate abasajja nze sibalinaako buzibu ayinza okuba gwabadde naye wano nga beezimba si oyo Katonda gwe yamutegekera bw'afunamu akasente n'afuna omutuufu bw'ateekeddwa okubeera naye nga wali yafuna yaliwo wano ng'afunye gwateekeddwa okuba naye yuka oba tolina kasente ofuna aliwo gw'oyagala okitegedde mutumanyidde nze gwalina okwagala mpaka tebamukupimaako nje mugula eddagala ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntunda eddagala ly'okugeza waya ntunda muwoomya mufunza ntunda oyagala hips olina ogezegeze ebitategeereke oyagala kozaamu kawato gwe kyonna ky'omanyi ekikwatagana ku mubiri gwo akawato kwekali njagala kulaba kikyo wayongeramu kiriwa wakendeeza kiriwa nkeberera abantu ne boss lady yekanika oloffe ye mwekanisi okitegeera so oyajjamu ne bwad socket joint yazingiramu mujje mwekanike eddagala lyange bwe ndikuwa ne litakola akasente nkazza that's my policy akasente nkazza maanyi ga kisajja mufunza muwoomya munyweza byonna by'omanyi kale ate kirala ekisembayo abaana abawala it's not bad we are born against but we don't forget the traditionals mwego okunaaba ku ddagala babona genti bana badagala munange
Chaka simanyi naye simanyi eddagala lyosobola okuva ewuwo n'ogenda ku nsiko n'olyenogera bwe kwatagana nabbi nga born again. So muyiga okunaaba ku ddagala bwe mumanyi nti munnange okolamu giri emirimu gy'okuba nga weebako no. Ne ba born again bebaka ne banabu. Nina kyaki gye sijja kwogera. Nga bakola batya? Ate ono n'abakooli. Munaabe ku ddagala. Naye kyaki eri mu Kampala? Kyokka togimanyi? Njajja kugamba. Sina gangu abasumba bakubira ddala emiko gyandinjo kyekiro. Munaabe ku ddagala mwetereeze muwomere omusajja toba nsonga lwaki omusajja agenze. Play your part. Abasajja okubanga tebatuyisa bulungi tekitegeeza batulugunya. Yes, abala balina this policy munebe omukolera kyaja mala genda. So should we really treat them badly because they will go? Play your part. Omusajja mufumbire muwomere muteekeko keya bwali bagenze agende ng'okoze ky'olina okukola. Abasajja muwomere abaana abawala. N'omusajja alina owooma. Anti bo balowooza munnange nti akazannyo olina kuteekayo n'ojjayo kuteekayo n'ojjayo. Gwe bakola batya? Abala batulina we tugamba nti omusajja ono awoomye ne bwankuba emiggo seva wuwe. Akola atya owuwo? Mbaako. Bw'oli buno obudde oli mubuuza. Naye simuta. Sikuteekayo. Okitegeera muwomere abaana abawala. Mufune ku bundi mulabe mu interactingeko n'abasajja bannammwe mukikola mutya. Okitegeera nga bwe tukuteekamu effort okubawoomera mutuwoomere. Mujje mugule eddagala lya infection, mujje mugule eddagala ly'ebizimba, mulekerawo kukuuma ebizimba mu nabaana temujja kuzaala. Nga bwe mbagambye ennamba eri 07 00 91 51 56. You WhatsApp oba okube. Okay. Two-way. You call or WhatsApp. Yeah. Temuku abaku. We. Namba siza kwanirako. Siza kwanirako. Nze tebankwana ndi mukazi mukulu. Awayagadde. Yagende kwa kyaki.